Museveni awangule waggulu. President waffe Yoweri Kaguta Museveni omwagala waffe jjajjaffe kitaffe ayite mu kalulu ate mukulu Kinagoyigi twagala ogisabe bulungi President okuva olwaleero awangulire waggulu. NRM oye emisambwa gya Buganda gyensi yonna gya Uganda yonna gisituke egy'ebusoga gisituke wana abasoga mwenna tata namugereka iseife itonda atatondera bwerere yatonda ensozi zino n'okola amabaale n'ebibaga igulu nga bwe tuli ku kagulu kati ndikusaba emisambo mwana mwene egiri ku nsi kuno emisambo egy'omuyitaka baana kyeyitize bakazimba ku njira mwana babuwongo bakasaatu mwana musituke mulete twenda Museveni abite akalulu abasomize bona abaswezi abali mu Uganda tuwe akalulu Museveni n'abantu ba bulida abenviri Lubaale talimba Libaale kyakola talimba Museveni abite mu akalulu atwongere twena wano mbusoga atuwe ba minister awe Buganda ba minister abanaga sensi abesimbi obona baba obululu nifa abasawo twena Museveni tuli kusaba tugulumire nga kagulu ono bwe yagulumira tusimbe ku obulezi tuzimbire n'amalwaliro n'amasomero tufune n'obwa minisita n'obukulu baba Katonda isabire yatonda obusozi buno ku maanigo agataasabwa amaanigo ag'amaani situka oikirize okusaba kwaife nga bwensabye n'omunogo n'okuli ebisu n'ebituuka mu nwa n'ebiwola mwangu yeekuba isabirye baitonda ba buwongo musituke NRM oye NRM oye Museveni juu. Tumekuja hapa kwenye mlima kukutafutia Karuru tupate nguvu na wapate nguvu za kupita. Tumenyanyuka sote wenye nguvu za upepo wa chini na wa duniani wote. Tumekuja hapa tumepiga magoti kwa kukuombea we mkubwa Museveni upite kwenye Karuru tunatafuta sote, kawe vizuri, kawe kaimara, kawe safi, na wakubwa wote unaowaona hapa wamekuja kwa dhumuni yako ili upite na sisi utujue, tukufanyie unachokitaka na sisi utufanyie tunachokitaka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar hasanatan wa qina adhabal qabr. Allahumma inna as'aluka ya rabbi, Allahumma inna as'aluka ya sayyidina Ali, Allahumma inna as'aluka ya azuma ya Uthman, Allahumma as'aluka ya Husaini, Allahumma as'aluka ya President Museveni, Allahumma as'aluka ya President Museveni, Allahumma as'aluka ya neema limawi ya neema haki, Allahumma ya neema limawi ya neema haki, ya Allah ya jalal ikram, ya Allah ya ikram, ya Allah ya ikram. Alhamdulillah rabbil alamin, amina. Mkuu Museveni upite kwa nguvu sana. President Museveni uliyagenda ku nsozi ebikayo alinya Museveni luno lusozi lwetuzeeko twagala wangulire wala omulu abaana abatoki bagenda kuganyisa ntebe wayita mu nsiko wasulanga ku nsozi era gye wasulangamu kujja ng'olaba nti muno Uganda eno kubeera emirembe. Abaana abatono abaana abo abato tebagenda kutuula ku ntebe twabasawo basazeewo okulonda President Museveni. Abakyala baabwe n'abaana baabwe n'emikono gyabwe n'abalwadde bonna bagenda kulonda kwa President Museveni. Tukwetaaga ku ntiko kakulu eno gwolina okulangirirwa ku ntebe okwo n'onaaba oyagala okyaffe twagala President Museveni bonna abantu bakulonde. Mukama wange Guludene afukamidde ku lusozi luno ng'asaba ng'agamba emisambo gy'ebusoga n'egye Buganda giwe Museveni akalulu. nga buli we yanaabanga waira mu kiti shebo nkwera yayane tange Kampala yano nagana yantwala mu shoti kundali nona funya mlango ya bantu bameku banange imwe okuwonya beba aye femu empisha n'abantu betuli kuwonya femu empisha eriyo abemishango ekiri kwogera ati ngana alitayijewa wamulunyo tindi kwenda sente
Omutima gw'ogwenge mumalira ki? Ssente. Mbeebaza nnyo. Mwebale bakama bange n'abaana bange. Mwena mwena. Baba mwena mwena. Abo n'abayite. N'abaana ayo basiraire. Namba. Baba lumiramu. Ebintu ebifu ababibonako. Kyova twenda Museveni era nga tumuvaala. Twamuvaalira ni mu mpale ed'omunda. Wavaala byangayo ovaire Museveni oba okwenda. Wavaala enkofiira ng'ovaire Museveni wagamba omwigo nga guno aye ng'oyiri nti Museveni. Ndikwenda okubategeeza basawo banange ndowooza kye tusinga okwenda ku Museveni. Kusobola kutufunira ettaka etusobola okukuumira eddagala lyaife. Emiti egibuze yali emiti egyetuzira mu Buganda. Aye ng'ojja kugunoonya tukusimbe tusigale okusigazaawo abaana baife beerege okuba nabo basobole okukufuna. Ndowooza n'ekyo n'ekindi batuwe ku byuma eby'abazungu bino twena tusobole okolaki okufuna pakeji enungi y'eddagala n'ebyuma ebisa eddagala okusekula emikono gyagonda abandi tuli bakaire abavubuka balwala ebirwaire bingi byetayinza kwogera gano abaana tebakaalina maani yenga abalimi abasinga ab'omulembe babaleetera tulakita ebirima memali ife bamasikini agriculture lwaki tebatuleetera ku bintu bifaanana bityo nebye twenda ku Museveni aye ife fente tufuna ate tusomesa abaana nze nina graduation 7 waka aye nga nditoola mu bulezi omwo na graduation 7 baana 7 so ndikusaba basawo banange nsomesa abaana omulembe ogw'okukuba abakyala gwawaawo omukubisa munwa era okukuba abaana okukuba omukyala kikyaliwo ayemperano amateeka mangi bajja kutwala bakusiba emusawo munange tyenda oddemu ekyo olw'obulungi bw'ensi eno na okumala okwogera ebigambo bino bye ndikwogera ndikusaba ndina bingi noosobola okwogera obwire bwakya ndi omu ku bantu abaleeta ebibiina wano mu Busoga. Uganda n'eddagala lyayo yali ekulembera Lutakome yava kuyayira kuziwa kwayira ku mpolampola kwayira ku Saamanya wuuyo tuddiire ku Beniguru mukateeke mu baasi muteeke mu baasi. Tulinayo abantu abagamba senga Museveni avaawo tugenda kusaanyawo abasamize. Tulinayo abantu abagamba nti senga Museveni avaawo tugenda kubba amataka abasamize ge balina. Waliwo abagamba nti mwe abasamize mwe mulwisizaawo Museveni okubeerawo. Naye Museveni yafuka jjajjaffe kitaffe mukwano gwaffe omulungi asinga mu ggwanga. Kubanga ye muntu amanya abantu era yamanya ennaku yaffe yamanya ebizibu byaffe. Naye naffe tumugamba tugenda muyiira akalulu. Naye bwe tuba tugenda muyiira akalulu yabasabye nti wemmala okateekamu ng'amaze okabawa ebintu byonna mbadde musaba kwe kuteekawo ekibiina kya maama Kagulu kisobole okubeerawo kisobole okubatuuka ebintu biyite mu Kagulu bibatuukeko wano. Ezo enkumbi mujja zifuna naye enkumbi tosobola kufuna nkumbi ng'ate tolina kyogenda kulima mu ttaka. Tulina obbawo endokwa n'ebintu ebirala ebigenda obbayamba bunyini. Mbadde nsaba maama Kagulu n'abantu abalala akakiiko ke kubanga bano si be bantu abali badde wano bokka. Mutambule akakiiko n'ebigere ne bannammwe abali wano nnyumba ku nnyumba nga musaba akalulu ka pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni mu Buyende. Ate n'abanaawulira ku leediyo oba ku TV
basitukiremu mu busoga mwonna abantu balemu balimba kuteekamu ntalo. Abavubuka abawakanya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mubagambeko kyebalabanga kyaliwo. Naye kakati bwe tuba tuli wano nsanyuse nnyo nti abasamize abali wano bonna baleese famire yaabwe, era mugamba abaana bammwe ng'amatuma baganda bammwe balonde pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. NRM juu! NRM juu! NRM juu! Museveni oye! Janet oye! Kale ambasaba n'ekirala mulonde abantu abali mu pati eya NRM. Buli muntu mwenna gw'olaba yeesimbe ng'ali mu baasi mumutiikingi. Oyo ye muntu yekka gwe tulina era yayiwaako amafuta, kubanga bwe tulonda pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ekitegeeza n'ababaasi abalala tubalonda. Naye tuwulidde kimukwano gwaffe omulungi Magogo tumusaba n'obuwombeefu alime ekkubo mangu ateekemu amaanyi. Ekirala nti abantu abachweze abali wano obakulaakulanya si kizibu, era ngenda kudda wano mu nnaku nga tumaze okulonda mbaleetera ebyammwe nalibadde mbibawa, naye buli wenkwata mu nsawo ne mbawa mu lujjudde bwene enkumbi biki bajaga mu pulezidenti Museveni antumye okubawa ebikozesebwa mbagulidde akalulu ekyali kituufu. Era ne Magogo kano mu kaseera kano mumukwate empola nga mulina kye mwagalako, kubanga alina ekimukugira. Abantu abalwanyisa gavumenti balina ebigambo bingi ate ebitalina mugaso gyeri mu bantu, wabula balina okutaggulula NRM n'okwagala okuleetawo obutabanguko mu ggwanga kyekyo kyayagala. Mukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe nga muwa lipooti, mukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe byonna mu Busoga, Buyende, musobole okutambula nabo okubannyonnyola abantu abaagala okutabangula eggwanga lino, kubanga eggwanga lino lyava wala. Abasamize mbasaba namwe abachwezi abasaba ntandika okugazimba mu maaso g'ennyumba zammwe, kubanga mulina omukisa. Maama Kagulu oyo akumye olusozi luno nammwe kenyini mulukuumye, naye ate eri gye muzimbye amasabo amumanye nti abantu bangi nnyo babalwanyisa. Mwanye mulabyeko ekanisa ng'eri mu kiko era bagizimba ku lusozi, kubanga kwe kuli amaanyi. Katonda kwe yasindika amaanyi agaweereza abantu, naye amaanyi ge bagamba bwe muli emisambwa n'ebintu ebirala, amayembe n'ebirala ne lwale waffe, kyova olaba nti abamu babitwala nti ate bibbe, naye ng'ate bye bitukuumye ebbanga lyonna. Bwe njogera ku nsonga ya Lubaale kintu kikulu. Mulabalaba abaagala okusaddaaka abaana baffe wenkola wekwatyako ng'osaddaasa omwana w'omuntu ku ssabo, si gwe si basawo bonna be baba bakikoze, g'oba mutemu. Era naffe tetukumanyi, kubanga twawe bagamba nti lwaki olina ebbaluwa yava mu kibiina kya Uganda eddaka lyayo Ambalesti Buguludene twala tugende ebibiina ebyenjawulo. Bwe bakwata nakyo gwe mutemu, kubanga ne ku poliisi omubbi wamala okubba nga nnyo emmundu nga mu poliisi bwe bamukwata
polisi yebeziza omusango wabula ye yagabbi era bamukwata ne bamusiba ku bulwe n'agenda n'awoza bw'akwata abakazi mu ssabo tukusaba mulwane ennyo obutakwata abakyala mu masabo abakyala mubaleke kufuna sente zo ogende ofune owe mayugwe atakumanyi nti oli musamize agenda okwejjukiza ngaojjajja w'abaana abuuza ekisajja ekinya sente kino kyawo bweki naye nga gwejjajja w'abaana musabe nnyo olwale waffe atuwa amaanyi tusobole ofuna ebyetukozesebwa mukaabye naye kentuuse wano ennaku egenda kuggwa nga 18 pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ajja mu Busoga nyimiridde wano ebuyende nansaba abasoga mwenna n'abatali basoga abali mu Busoga abalonera mu Busoga mweyiwe pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni bw'ali obwo omulamwa bagutusindikidde okusobola okujja okubannyonnyola ekirala nga 22 mbadde mbasaba mujje tubugumirize Bugiri tubeere wamu era Bugiri gye ngenda okuyimirira nga mpa omudaali maama waffe ne mukulu Kinagwaidi n'abalala nja kusookera mu Busoga mbawe okuuma obuwangwa n'ennono n'abalala ababadde bakikola nabo tubakole ki tubawe emidaali lwaki kitwagala abantu abakuumyekuumye obuwangwa n'ennono ne mukyabazinga nayo tujja kubawa nga ffe abasawo b'ekinnansi ng'omulangiro oyo erimu ebibiina kati ebiwera 37 buli kibiina kirina pulezidenti waakyo n'abantu baakyo eggwanga lyonna which means bwe tuba tubala abasawo b'ekinnansi federation beetwala abali wansi waayo tuli mu mitwalo 12 n'emisobyo nsaba mbakubire mu ngalo bantu bangi nnyo omulayisesoni y'omuzeeyi omuzeeyi tuba tumaze okumuyisaawo pulezidenti Museveni siwewaawo pulezidenti Museveni oyi Museveni awangule Museveni abeewo emyaka gyonna yaba yakutufuga obulungi singa yakufuga obulungi namwe temwali baddewo siwewaawo federation ekibwaki twegatta mu kibiina kino nga tulwanyisa ebintu bino wammanga ebisinga mu bimanyi ekisookerwako kyali kisaddaaka abaana n'abantu bonna mwakiwuliranga kyali kikutte wansi ne waggulu era Mwami Jemba n'akirwanyisa pulezidenti Museveni n'amusindika n'amugamba tambula mu basawo b'ekinnansi olwanyise ekintu ekyo kiveewo era n'akirwana kisaddaaka abaana tekyakendeerera ddala sikyatera na kukiwulira era Mwami Jemba bali kulwanyisa kisaddaaka abantu n'abantu wamutuukiriza pulezidenti gwe yakutuma ekyokubiri kyali ky'abantu abafere baali bakola ebintu bingi nnyo nga bikyayisiza abantu okugenda mu mbuga zaffe era ne tukirwana n'abafere ne babeera nga bakendera wa wakyaliyo abatono naye nabo tugenda kukola ki okubalaga ekkubo bwe balina okukola mu mbuga zaabwe ekirala ekyatugasa mu federation nti abasawo twali tetulina bwe tukuŋŋaana ng'abasawo twalekebwa emabega nga gavumenti nga tetumanyi era ng'abasawo b'ekinnansi nga bamaama be bavaayo okutukulembera ate nga basamize mukimanyi bulungi nti omusamize yenna omukyala takulembera era Mwami Jemba n'avaayo nga pulezidenti Jeno alina okutukulembera abasawo ffenna mu ggwanga
mukimanyi bulungi abakazi tebakulembera tulina ebiseera byaffe abakyala byetutasobola kutambulamu mu nsozi nga waliwo emikolo gy'abajjajja yensonga lwaki omwami alina okutukulembera jemba ne kutukulembera bulungi ne ttiimu yo yonna era ensonga endala yali yabwavu obwavu bwali bungi mu basawo b'ekinansi ng'okeera ku makya n'osiiba mu mbuga ng'otudde ng'olinda omulwadde atakukubira essimu nti njijja mu mbuga yo n'osiiba enjala bw'aba nga tazze ne tugamba nedda beera mu mbuga yo genda olunde genda osuubule genda obeeko kyokola era ensonga lwaki twagabanga jemba oyo yagabanga enkoko embuzi ng'akulaakulanya abasawo b'ekinansi muyiga okukola nga tayagala musiibe mu mbuga siwewaawo bameka abalima bameka abalunda kakati yenjiri yaffe tugenda tukola ki tubayamba nti gavumenti weba erina kyetuwadde tukwatire ffenna wamu mbwegasi tukifune yensonga lwaki twakola federation eyo nebeeramu abantu abangi era federation erimu okubeera nga tuddukirira abasawo bonna bw'obanga bakukutte bakusibye bakuwayiriza ffe tuliwo okujja ffenna bwegasi bwaffe tukuyambe mu ebyo ebizibu babawambanga nibagamba nti ono yasse omuntu ono yasataase omwana naye nga si bwe kiri naye nga tolina muntu akulwanirira federation ejja neyokunoonya neyokugyemukomera kasita oba tozizza musango naye bw'oba ozizza omusango federation tekujjaayo mulina okukola mu mbuga zammwe nga mukola ebintu eby'amazima ate nga muli bayonjo mukulidde bulungi mwebale okumpuliriza yensonga mbadde njogera ku federation erimu abakulu bano abali wano era saawa zino ntuusa okwebaza omulimu soofa gwewakakola era nakusaba omulamwa gwoligu gujje mumaaso Your Excellency ndi kusaba nti cultural leaders ni traditional leaders ebyo kyokumpi bifaanana. We are ready to cooperate with them. Era nasaba nti once in a while wansobwere nga bwe ndi cultural leader of this Bugabira Budyope Buzaaya mobilizing my colleagues cultural leaders mwasobola okuba nabo era mwaba ni message oba okutamala biseera nsuubira speech yange ojja kugyetegereza nga mbikusiima busiime ekyendawulo olw'omukolo guno kuba actually this is the first of this nature okuba nti tubaire ku wano e Budyope.